ku byakafuruma ebikwatagana n'ekirwadde kya Ebola emubende kati omubale gw'abantu abakakakasibwa kubeera n'ekirwadde kya Ebola guyimiridde ku 24 ekyo kiraga nti twafunye 6 abapya kubanga jo omubale gwabadde guyimiridde ku 18 ate kati tugenda kubanga tufokasinga kwabo abakakasibwa mu laboratory abakafa bakyayimiridde ku 5 tetunafuna omuntu omulala afudde ekirwadde kya Ebola. Ebibadde bitambula ku mikutu gya social media nga biraga nti waliwo yafudde ekasangati. Turi mu kukolagana wamu ne Kampala Capital City Authority okuraba nti no sample ejirwayo already sample bagijeyo tulinze binafuruma mu Uganda Virus Research Institute kweyo case suspected case oba case eteberebwa kubanga ya Ebola. Wano mu Kampala tetunafunayo case ya Ebola, so abantu babere bagumu naye tusaba buli omu gyali abere bulindara kubanga kirungi okusanga nti buli omu afudde twekengera okumanya kiki ekyamuse. Ate waliwo ebifaananyi ebibadde bitambula biraga nti tiimu zaffe zitwara body ekyo kiraga nti buli omu afudde nga tetumanye ekimuse ne batuyita nga Ministry y'ebyobulamu tusindikayo abakugu baffe ne basobola okuhandolinga body okuziza okusaasanya kw'ekirwadde. Naye ekyokuraba ng'omuntu bamutute mu ngeri gye batwalamu aba Ebola tekikakasa ng'omuntu afudde obulwadde bwa Ebola nga ebyokwekebeja sample bokukebera tebinafuruma kuva mu laboratory. Ebikozesebwa gyebiri ebimara bwe twogera, so tiwaba yakugamba nti ebikozeso tebiriiyo. Ate tukubidde omulanga abo bonna abalina experience abahandolinga ku previous outbreaks okuraba nti bakomaawo babere involved. So kati tuli mu ku mobilizinga bonna abakola mu West Africa, abakola eggulu, ebundi bujjo, eruwero, bonna bagenda kwekata ku team. Already bamu batuuse ku ground naye tuli mu kumobilizinga n'abalala okuraba nti abantu baffe tutaasa obulamu bwabwe nga tukozesa obukugu bwa waggulu nga bulijjo.